The newsroom, where untold story is revealed. Bw'osalangawo okubeera ng'oyingirira ensonga ezimu naddala ensonga z'obufumbo oba ng'oyingirira omuntu yenna nga public figure olenda reaction y'abantu butya bwegenda okubeera oba sekyo olindirire olabe kiki ye kyagenda okubeera nga addamu. Omanyi His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu yavaayo n'agamba nti ebitalina makulu tetubiwa makulu, naye ate waliwo lwavaayo n'aklarifying nga kakati nno avuddeyo n'akola statement emu yokka egeze maaso n'okubeera nga ekyusizza byonna era babadde bagamba nti Barbie yanoba taliyo asula kyanja mwattu Barbie itungo ali waka afumba naye bamukubye ekimoni. Nina ka video kengenda okubeera nga nkuwa wamma gwe olabe essanyu ate lye bali mu side zeeyo. Love is a beautiful thing. Waliwo na propose nze munne ennamboola ejjobo inna mwakalabye akantu ako era ne kanyumira nnyo abalabi ne ngambo wayi n'abali ku Beyond the Newsroom kankabaleetereko ate mugende mu maaso n'okubeera nga mumulaba. Waliwo omwana muwala n'omulenzi bagenze mu maaso n'okubeera nga ensonga zaabwe ez'ekikulu bazimalira mu bbaasi nga batambula. Lwakuba obutambi obwefaananyirizaako bwe butyo si bukuba ku mukutu guno, wabula ebikolwa ng'ebyo oba oli awo tubivumirira abantu tuyige okubeera nga twekuumako mu ngeri emu oba endala. Kakati nno Dax Vibes alikoko ebigambo byavuddemu eri mulamu we Mama Solo ebikakasa nti ekituufu kiri nti omukyala eka gyali Shiba wuno ne Pastor Bugembe ayatudde. Honorable amanyikiddwako obulungi nga muwadanku nnyingi alinako ensonga ezimu zaleese ku mmeeza kwoteeka ne Balambarugahal. Kakati nno His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine yavuddeyo n'agenda mu maaso n'okubeera ng'akola statements zino oluvannyuma lwa Kayanja Calvin okubeera ng'avayo n'agamba nti His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu bayawukana dda ne Barbie era aliwuwe, wabula nkusaba n'obwombeefu obw'ekika ekyawaggulu nzikiriza ate nsooke nkwe video eno ogirabe omanye Robert Kyagulanyi Ssentamu ne Barbie be baani era bali biki mu mukwano gwabwe ne mu bulamu obwabwe butya bwe batambuza obufumbo. Wagambye ku bbanga lino lye baakamala ku myaka 23 ekyamazima amatuufu ndowooza mpawo kiyinza kubeera nga kibaawula ku kadde nga kano. Video nkusaba soko jimpereka like yetambulire ddala etuuke n'ekwoyo ali eyo yandyetaaze okubeera ng'agifuna ate era mu ngeri y'emu nkusaba atanna subscribinga munywanyi subscribinga okone mu kaddaawo okaje mu personalize okateeke mu all ofune notification. Ebuvanjuba n'ebugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the Newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 7745453 ne noti 7442641 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowe eryo mwebale kutuwagira. Thank you. Kumbozi zonna zetussaayo obeere ng'otugoberera butereevu nnyo nnyini ddala. Kasooke nkwe video eno ya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ogirabe. Naye ate obufumbo busobola okufuuka magic. Siri profesa mu bufumbo naye nja babulirako akatono ke mmanyi tetutuukiridde naye naffe tukumye obufumbo bwaffe ze bangatta ne munnange emyaka 13 egiyise. Ate we baatugattira twali twakagala n'okumala emyaka 10. Kati olunaku lwaleero nze ne Barbie twakamala emyaka 2 mwesatu naye okusanga oyinza okulowooza twerabye ejjo. What is the secret? The secret is kindness. Beera wa kisa eri munno kubanga ajja kukola ensobi nawe ojja kukola ensobi. Naye when you go to marriage with kindness munno oba omulabira mu maaso ag'ekisa ojja mukwatibwa ekisa omusaasire. Naye bw'anaakulaba n'amaaso ag'ekisa ajja kukwatibwa ekisa akusaasire. Bwe munaabanga mulina kindness to each other, everything else will be a detail. Mubeere n'ekisa to each other. Be kind to each other. Tewali kabadi kalala, tewali kakodyo kalala. Being kind. Manya nti munno ye munno. Bw'oba tomulabye na kisa ojja kulaba buli nsobi gy'akola. Ne bw'obanga oli kind to her, tujja kulaba nsobi, ojja kulaba birungi. If you are kind to him, tujja kulaba lwaki akomyewo akaleeti wabula ojja kulaba ensonga ezimutuusiza leeti.
bwetu bwetukola ne Barbie eyo wiiki neggwako omwezi neguggwako omwaka netugukuba ettale. Obufumbo obulimu Katonda, you cannot go wrong. Mufukamire wamu, musabenga wamu, ebisigadde bijja kweyongerako bweyongezi. Mwesige Katonda, mulirize bazadde bammwe, but most importantly listen to each other. Ffe tulina ekiseera bwe twatuuka nga waliwo Barbie wancyankalanya omucyankalanya nga tekyagenda waabwe kuloopa, sikyagenda waffe kuloopa. Each other is all you have. Once you believe that each other is all you have, mujja kumalako. Ebisigadde ffe abali eno tuli balabi, tujja bawa buwisaala na kubasabira. Robert Kyagulanyi Ssentamu His Excellence Bobi Wine yategeezezza nti obufumbo magic wabula si be batuukiridde ennyo, naye nga ye kyayinza okugamba nti obufumbo bufa kubeera nga oli wa kisa eri munno n'okubeera nga mukolagana n'okubeera nga muwulizinganya. Ebigambo bya His Excellence Robert Kyagulanyi Ssentamu byebe kakati nno ono omulenzi Calvin Kalangi yavuddeyo n'ayogera mbu Kyagulanyi ne mukyala we bayawukanye. Njagala okubeera nga akutegeeza nti ye talutonze kubanga eggaali gye bamuyisizaamu. Kansooke kwe vidiyo eno ogirabe. Igwe otandika yawa Calvin Bilinyanja, otandika kutundako nakati, otambula mu baafu ne nakati. Saawa zino Katonda ayambako gwe okolako mu passport ya Kadama, ono mulimu ya Katonda, ovuga ku motoka. Lwaki omweko Katonda kitiibwa? Bobi Wine was a singer, MP, right now president. All those things is the grace of God, the blessing God give it to people. What do you want from your brother? Gwe Calvin Bilinyanja oyagala ki mu government? Calvin Bilinyanja igwe mulimu yokuba government, omanyi mulimu yamane? Igwe mulimu yamanyi yakuvuka ku wano waveero mane tasobola kuyingireko munda, abalala bayingire munda baliyeko. Igwe jazi waveero papa yakuyogera si vayo ku Bobi Wine 2026 kuba oyagala basagala. Mwana muwala oyo okuva mu mambuka nga n'Oluganda talutegeera bulungi era lwogera astamaringa. Nkugambya muyisizaamu eggaali naye ekituufu kiri nti nga tetunnaba kuyingirira families z'abantu abamu oluusi tusookenga kwebuuza ku biki ebinaddirira. Omanyi bagamba nti think twice before you act. Lowooza emirundi ebiri nga tonnakola kintu nti ekintu kino kye ngenda okukola ki ekigenda ovaamu nakiriwo ekigenda okuddamu. So bw'oyingirira amaka g'omuntu oba omuyingidde ng'omuntu ssekinomune wankubadde mu by'obufuzi temukwatagana oba endowooza z'obufuzi bwammwe zaawukana. Lwaki ejawukana mu by'obufuzi ekuleetera n'okubeera nga at least you lose a little thing over common sense gy'ogamba nti gano maka sijja kubeera nga ngayingiramu. Kakati nno omuvubuka wuuno aproposinze mukyala we ennamboole ku kisawe nga Uganda ezanya South Sudan omupiira gwe yawangudde goal emu ku bwereere. Ne balagibwa ku screens ensi yonna era kakati buli katambi akatambula ku mikutu gyonna emikwanira wala Facebook, Twitter, TikTok n'emikutu gyonna emirala bebeetisse amawulire ng'omuvubuka ya proposins omuwala n'amugamba will you marry me ku kisaawe. Screen zonna ne zimuteekako. Kankuweko ka short clip ku incidence eno nga bwe yabadde. Wano we nkugambira nti tumanya biki byempitamu, tumanya biki byentoba nabyo, tumanya bulumi ki bwentuddeko, tumanya kikendi, tumanya bulamu bwange biki bye buyitamu buli lunaku. Nino banfiirako. Lwaki oba onfiirako? Mazima lwaki oba onfiirako? Kakati ebigambo bino bya musajja mukulu amanyikiddwa nga Dax Vibes. Abagamba nti Kyagulanyi ne mukyala we bayawukana. Njagala nkuwa akatambi kanene aka Dax Vibes. Omanye Barbie yaani eri family ya Ssentamu era n'ensonga lwaki tebasobola kumala gaawukana bwe batyo. Naye nayinsinga kwagala Mama Solomon okunkyalira. Lwaki? Kubanga Bobi yakukyaliranga yayita manyi yakuleta byakulya biki nga beereyo mu studio naloza lero station ya Dax ng'agenda ng'ajja kwayo kako obuswazi ki ng'akuwa ng'agenda naye Mama Solomon mukyala Kyagulanyi nga ye wamanya video ategeka n'akufumbira n'akuleta ebyokulya byonna
era nga Bobi wangamba nga mbuzo jane mama solo bwobeera nga ne mulamu wo omulungi alinga Barbie oyisanga mu maaso ne weebaza Katonda n'ogamba mukama yampa mulamu wange oba oliawo atutegera. Sam Mathias Walukagga wuno nafuddeyo n'ayogera n'agamba nti abayimbi bangi bazadde mu bayimbi bannaabwe ne mu baka bannaabwe era nga bwe bagamba tuwala ku baana ku DNA mu maka galimu abaana 5 olina okusangamu nga 3 si babo nga ye kye bamukola ku baana 6 nga alinako 2. Emboozi ya Walukagga yeeyo kanjikuwe. Muyimbi alina omwana maka ga muyimbi munne kati n'abawala abo balinga bwolaba abakazi abaagala abavuzi ba taxi nno omwala ali mukwano gwange ng'asamba na mupiira naye nga ye ayagala bavuzi ba mmotoka za mpaka ne bwamuwulira nti yatandise eggulo ebushenyi okuvuga wakigwa agenda anoonye kati eriyo n'abawala nga bo baagala bantu bali mu music industry ngayagala bayimbi ye bayagala we are lookingira bw'ataaruuna ngayagala Walukagga ngayagala kapo bwe bityo era tulina n'abakazi bangi betwawasaako emabegaawo nga ate kati nze gwe nali njagala ne ogenda wakyaliwo okumubuuzako wayi mbadde najega okusanga gwali naye ng'abantu akateni bwati abantu akateni gwe yawasiza kakati nno Shiba jukira waliwo omusumba omu yavayo n'agenda maaso n'okubeera ng'ategeeza nti Shiba olubuto lw'alina si lwa muntu teruli lwa muntu nti human being but it is a spiritual pregnancy. Era ebigambo bino ne bitambula nnyo nga bagamba nti Shiba emyoyo egimu gyamugenda maaso n'okubeera nga oba oliawo gye gibeera gibbaaje kyova olaba ta exposing abbaawe mu mawulire n'abantu genda maaso n'okubeera nga bamumanya. Kakati nno ebyo Shiba olwamugudde mu matu n'akyalako ewa Pastor Bugembe namugamba nteekako emikono nsabire era Shiba she declared n'agamba nti anze ndi mwana wa Katonda. Kankweko ka short clip kano okalabe nga Shiba ali ne Pastor Wilson Bugembe. Abalogo bakuno ndi mwana wa Katonda tonsobola ebyo nno weebityo bwe biri side zeyo. Kakati nno Honorable Mwadankunyenji MP wa Kyadondo East avuddeyo n'ategeeza n'agamba nti Lopu Joel Ssenyonyi ne byagenda maaso n'okubeera nga byayitamu kano katego okubeera nga bagenda maaso n'okubeera nga basanyawo political career ye era tewaliwo kigenda maaso n'okubeera nga kikolebwa oba kusalibwawo mu shadow cabinet nga yonna tetudde ate nga buli kibiina ekirina kifuwe kibeera kituula direct butereevu ku kakiiko aka shadow cabinet. Nabyokambe kuwe obirabe bine ebyenjawulo. Honorable Ssenyonyi bw'amala okufuulibwa leader of opposition n'alonda shadow cabinet. Bwogera mu shadow cabinet yaffe balonda ababaka ministers okuva mu bibiina byonna ebirina ababaka mu parliament mu opposition. Ekyakubiri ekyokusatu mululuza shadow cabinet buli abeera whip wa party erina omubaka mu parliament abeera member of the shadow cabinet. Shadow cabinet bw'etuula etulira mu koramu era koramu ebe constitution ne bayisa decision ziba binding ku bonna yayisa decision egamba tetugenda mu regional city so kati yo lulu ya parliament shadow cabinet bwekola decision kubanga buli muntu akiikiribwa eba binding ku bonna ku side ya opposition abatakkanyiza ne decision bakola bati ati ngamba that's democracy teriyo rule agira ndo opposition egati kati okikalutuza nti kati atuza holo nakati bonna bakola ki rule emugamba afominga kye bayita shadow cabinet kati ye mukulaba nti buli party represented alonda buli party ekisooka ekyokubiri okulaba nti buli party tekeddwa mabega buli chief whip wa political party akulwa member automatically afuka member shadow cabinet kitegeeza nti mu shadow cabinet mwa processing la decision za opposition basically ebirala byonna ebanga awareness awera ndagamba ise mu mwana kamba tegeze kitwasizeyo mu shadow cabinet oba akolechi ne wabanga akoze consultation kiri ku whip ba whip ne bali consulting parties zaabwe ne ba member baabwe ne bali tradition eri collective mu shadow cabinet so leader of opposition Joel Ssenyonyi kyakola era kyakola kituufu ebirala byonna bibera just persuasive bye bagamba nti yaliko yakolanga bwati buli muntu abane formula
as long as mu shadow cabinet muli party represented kubanga honorable mu yagamba gatana genda gulu ati ona aliko ati tabanyega ati gambye atule ina asala ati gambye leader of opposition they are taking over roles as whips ba party wabula ba whip ye abadde agabanize bulungi nti agoberede rules era buli muntu namuwa rolo gyalina okukola kyokuzanya nzibezera nga shadow minister manyiti ni mujoketi yangafuna njogera buki kati ndo oboshe wabala okulondebwa ye yali akonsultinga cabinet ye buli kibiina ebiina byonna byalondebwamu ba ministers era bali part of the shadow cabinet ekikimu ekyokubiri bawipo bonna baki bamemba shadow cabinet bwe etulira mukolamu era tushira mukolamu kati okuzaayo amawulire n'okuconsultinga buli mata yonna kiba kulolooza abana bawipo abebiina so ebyalumu byayogera I think yalindowooza yenga muki akati no honorable oba minister Balambal Gahale afuddeyo n'agenda maaso n'okubeera ng'ategeeza nti Lucky Choice ye yandibadde wakwatibwa naye already bagenze maaso n'okubeera nga banoonyereza ne basanga nga mulwadde ng'alina ekiwuka ekimutawaanya ku mwongo ng'abagamba nti ono mulalu era tasaana kubeera nga aweebwa budde. Balamuwategeereza nti buli agenda maaso n'okubeera ng'akola ekikolobero kyonna online baleese ekyuma ekiketta okutuukira ddala awo woosinzire okubeera ng'obeera era bajja kubeera nga bakwata. Ebigambo bya minisita Balambal Gahale biibino kambikuwe nabyo obyewulirireko ate ggwe wali eyo. Lucky Choice oyo mwana awemula bumukeeredde kuba gavumenti yaleese ekyuma ekikwata omuntu ne kiraga wakikoledde ne rumu wakikoledde na wali wennyini naye tebanayagala bagazi kumukwata kubanga bagenza okukizuula Lucky Choice ng'alina akazoole ku mutwe nga yagendako ebutabika n'atoloka so kati olumu ogenda n'otunulira omuntu nga wakazoole kuba nange yanvuma gwasanga amuyisaamu eggaali so oyo Lucky Choice ennaku ze zimukeeredde ate abamu babikolera na Abu Dhabi bagenda eyo mu biyumba kati bakyalina mirimu babeera mu biyumba ne balinda eggulo akawungeezi ne basika obutaala bw'emmotoka n'amasimu nabo bajja bakwata. So kyandadde kirungi abavubuka mulekerawo okuvuma abakulembeze okuvuma abantu abakulu okwesa olulimi oluvoola mubeere bantu balungi buli omu kyayagala naye mulina empisa embi empisa ezembi tezigenda tutwala mu maaso nze bwe kyendowooza. Tuli ku mukutu gwa Beyond the Newsroom ensonga we tuzitambuliza okubeera nga tuzikutuusaako mu Kafati zoni yo nkusaba n'obwombeefu obw'ekika ekya waggulu video gipereka like ate gwe tana subscribinga nkusaba munywanyi subscribing tusobole okutambuza ensonga butereevu nnyo nnyini ddala. Nze Deni okubeera nga nkutuusaako ensonga zonna mbaagaliza bye munjagaliza banywanyi kambasibulire wano tusinkane mawulire gaffe agaddako ate oba oliawo n'emboozi bwe ziti ate tugenda kudda ne weekly round up amawulire mangi agabadde mu weekend mu wiiki eno era nga bangi abageetise ba prominent people ba personalities bangi abasumba ba celebrities n'abalala byonna tugenda beera nga tubireeta mu weekly round up tugende maaso n'okubeera nga emboozi ezo tuzitaanya akuuma atakomira mpeera mbaagaliza bye munjagaliza ate era tusinkane baana ba taata nga Mungu asiimye mubeere bulungi oba ate era mweraba. Beyond the Newsroom, where untold story is revealed.